Essuula y'e18. Yesero kabona wa Midiyaani mukodomi wa Musa n'awulira byonna Katonda byakolera Musa ne Isirayiri abantu be nti Mukama yaggyamu Isirayiri mu Misiri. Yesero mukodomi wa Musa n'atwala Zipola mukazi wa Musa bwe yamugoba ye n'abaana be babiri, erinnya ly'omu bo Gerusomu, kubanga yayogera nti nali mugenyi mu nsi etali yange, n'erinnya ery'omulala Eryeza, kubanga yayogera nti Katonda wa kitange yali mubeezi wange n'amponya mu kitala kya Falaawo. Yesero mukodomi wa Musa n'ajja n'abaana be ne mukazi we eri Musa mu ddungu eryo gye yasula ku lusozi lwa Katonda. N'agamba Musa nti, nze mukodomi wo Yesero nzize gy'oli ne mukazi wo n'abaana be bombi wamu naye. Musa n'avaayo okusisinkana mukodomi we, n'akutama n'amunywegera, ne babuuzagana nti otya nno, ne bayingira mu weema. Musa n'abuulira mukodomi we byonna Mukama bye yakola Falaawo n'Abamisiri ku lwa Isirayiri, ebizibu byonna ebyababeerako mu kkubo, era Mukama bwe yabawonya. Yesero n'asanyuka ku lw'obulungi bwonna Mukama bwe yakola Isirayiri, kubanga yabalokola mu mukono gw'Abamisiri. Yesero n'ayogera nti yeebazibwe Mukama eyabalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gwa Falaawo, eyalokola abantu mu mukono gw'Abamisiri. Kaakano ntegedde nti Mukama ye mukulu okusinga bakatonda bonna, weewaawo mu kigambo mwe beenyumiririza ku bo. Yesero mukodomi wa Musa n'atwala ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka eri Katonda. Alooni n'ajja n'abakadde bonna aba Isirayiri balye emmere awamu ne mukodomi wa Musa mu maaso ga Katonda. Awo olwatuuka enkya Musa n'atuula okubalamula abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okusooka enkya okutuusa olw'eggulo. Mukodomi wa Musa bwe yalaba byonna bye yakolera abantu, n'ayogera nti, kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki ggwe wekka gw'otudde abantu ne baba nga bayimiridde okukwebungulula okuva enkya okuzibya obudde? Musa n'agamba mukodomi we nti, kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda, bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi, nange mbasalira omusango omuntu ne munne, ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Mukodomi wa Musa n'amugamba nti, ekigambo ky'okola si kirungi. Tolirema kusiriira gwe n'abantu bano abali awamu naawe, kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza ggwe, toyinza kukiruukiriza wekka. Kaakano owulire eddoboozi lyange, n'akuteeseza ebigambo. Katonda abe naawe, obabeerera abantu eri Katonda, oleete ensonga eri Katonda. Naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro, era olibalaga ekkubo eribagwanidde okuyitamu, n'emirimu egibagwanidde okukola. Natolonde mu bantu bonna abasajja abasaana, abatya Katonda, ab'amazima, abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu, obakuze ku bo, babe abakulu b'1,000, n'abakulu b'1,000, n'abakulu b'50, n'abakulu b'100. Babasalire abantu omusango ebiseera byonna. Kale buli nsonga nnene banaagikuleeteranga ggwe, naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka. Bwe kityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga wamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo, era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe, n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe. Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukodomi we, n'akola byonna bye yayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isirayiri yenna, n'abakuza ku bantu, abakulu ab'1,000, abakulu b'1,000, abakulu b'50, n'abakulu b'100. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna. Ensonga enzibu baazireeteranga Musa, naye buli nsonga ntono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukodomi we n'agenda mu nsi ye.